kuva ku myaka 2 mugumu nali landlord. Anti mwe tandika okumpayiriza. Mwe. Alo muyindi yayina agamba ono muveko kuva mutonga balinawo. Kakati anti in fact ebyo abantu bye batandika ngo tuwayira abo bakola we bato kuba kitaabwe yali mugagga. Kitaabwe sekimwanyi yali mugagga kuno kuje. Kitange nze kitange yalina yazimba ennyumba awo entinda we twalinawo eka zaali 2 kitundu. Naye we yafiira yali kamubuno obuyumba bukisenge ddiiro bwali obuyumba 10-15. Naye nga that was one of his. Naye ate mu byange byonna bye nnina temuli kike. Temuli kike. Byonna bye nnina byange. Kati abantu boy batandika nga bagamba abo basanga biwedda. Mukadde wange yankorruptinga naye yankorruptinga positively. Namuyigirako nze muzeyi namulabanga Alan. Muzeyi waffe yasuubulako ekonge eyo golode. Naye bwe yasooka okukola yasooka kugulaawo kireka n'agula waliwo entinda ng'ebiseera ebyo tebannaba awo entinda nga tewannakulaakulana nnyo naye nga n'ekireka awo yalinawooko ennyumba ze naye we ntandikira okutegeera saamulabako ng'akola. Muzeeyi taatawo yali amaze okukola. Ku myaka emeka? Kati nze wotegerera obulungi awo? Wentegerera obulungi. Difference ratio yange yali ya 1:50. Muzeeyi yalina okuba nze okuzaalibwa kwange yali myaka 5. Yali aweza kuba wafiira yali 82 nze nali mpezezza 3. Kaakati ku myaka egyo yali amaze okuritayaringa nga takozesebwa. Yali azimba buzimbi ng'abapangisa bamuwa ssente n'azimba amayumba. Kati yenga ye muntu agamba nti buli mwaka ngenda kuzimba bukisenge ddiiro 10. Kati bwazimba 10 omwaka oguddako because of that passive income the increment gye yakuliyetinze this year omwaka oguddako ate tajja kuzimba 10 ajja kuzimba 12. Era wonna wawakate nga ffe abaliwo ffe abakuba amataffaali nze era mu kuzimba tolowooza nti nno mbiraba bulabi n'okuzimba kwennyini nkusobola. Plasita nsobola omukuba n'okusiiga nsiiga kubanga twakula tubikola ate nga tubikola waka nga ate tebatusasula. Twali fiizi waffe nga tumukola. Nga taata bwe bamala ozimba nga mumukuba plasita abaana b'ewaka. Twabeerawo nga tupoota. Yampaka. Lyalinga katala era nze bwe ntunuulira omulembe gw'olwaleero omwana nga azuukuka n'alaba bulabi TV. Nkyewuunya. Abawo bapoota. Yakyuka. Naye nga amazima amatuufu twakeeranga. In fact muzeeyi bamuwaako ekizimbe mu kibuga awo emulembe gwa Amin. Kati we badda Mwami Museveni nga abiddiza bannanyi by'abayimbi n'agendamuuko mu kapaniki. Kati kwe kutandika okukwata lino ettaka lyaffe ery'enti na tulizimbeko amayumba. Naye nga amataffaali fe abagasotta. Nga musotta kati awo nga abatamanyi kuzimba mwe abaweereza. N'alyonka atandikiza ennyumba ze nkugambye. Kakati kyembadde nkugamba mu kiri nalaba freedom gye yalina n'engyegomba. Ffe ng'okusoma tuli ewaka tuli abaana bangi naye nga abasoma tusomera Kibuli, abasomera Taiba High, abasomera waliwo essomero wano eryali ery'amaanyi bweyogerera Hassan Turabi nga musajja omulaba teyasoma bana bakitaffe abedda nga teyasoma naye nga valuing education naye nga amasomero gonna gaatutwalamu. Ewaka olaba obulamu nga bukola ki nga butambula. Kakati bw'okula otandika okwebuuza kiki omuntu ono obulamu buno yabufuna atya obulungi obufaananye bwe. Myaka 5 takyakola. Kati nze wakula tolina kyosobola kummatiza okuggyako okubeera landlord. Ng'ayambala ekkanzu yo buli kaseera wano eba ezimbyemu bweti. Okanzukizza nnyo. Gundi nkiraba nnyo ku Ketti Haji Ketti ekkanzu yo wano eba ezimbye wano. Eba ezimbye. Atako nga kapya. Ngenda kenge. Okateekangawo buli kaseera tokaluubirirwanga kuwa muntu mutwalo. Erumu twagendako emulage yalina
musajja mukulu munne yali omulwadde bwe yatuuka awo nga tubasiibula n'amuwaako ku z'obujjanjabi n'awaako ku maama yali amulabirira ne bawala be mutwalo nga bamanyi kati tukka mu madala bwe tuti ne tubaako be twasanga nga bambuka era okulaba omulwadde naye n'agiraba ne balamusiŋŋanya awo n'amuwaayo omutwalo. Kaakati bwe twali tutambula n'aŋŋamba okirabye ekyo n'agamba Mukama Katonda bw'abanga akuwadde tobanga mufuta bw'ofunanga owangako ku bantu. N'aŋŋamba okiraba ekyo kyenkoze kyekirowoozesa abantu obudde bwonna nti Ssekimwanyi mugagga. Kyekimwalowoozesa obudde bwonna nti mugagga. Era nzijukira waliwo etwagendako ekyaggwe yalina ettaka lye yali aguze bwe twali tugira bw'ati n'agira bw'ati nga mulaba mpa sigino nti omukyala muweeyo omutwalo. Weemanyiiza okugabako obwo obutonotono omuntu buli lwalyako kasenteko n'akusiimira tekuba kweraga okw'abantu abalala naye buli lwaga nti Mukama Katonda akuddizeewo gweno nga sente zo zoozaako. Okitegeera naye nga teyabeerako mu bugubi nti alina stress za business or anything nti wano mu Uganda olw'ensonga nti nno economy tetegeerekeka ebuukabuuka obudde bwonna. Real estate bw'oba omupangisa ne bw'ogamba nti nno zambuze togenda kusula ku muti. Tanze kaakati ebyange biganye kambisigire wano nja kufuna ekibaalabaala mwengwa. Waakiri ova mu yaakakadde n'ogenda mu yaana naye era osigala okyali muki mu nnyumba. Ate obudde bwonna abagenda okuzimba tebagenda kubaawo. Mu nsi zonna in fact ensi gyekoma okukulaakulana the harder it gets okubeera mu real estate kati yo teddiba. Oli ayinza okigamba naye yeeyo mu economy ekintu business gy'osobola okukola n'ogamba nti nnyodde katugamba olina ennyumba 10 ne bwe kale omukaaga gwonna ne gugaana okusasula era waakiri abaana bakola ki